kozesa atiwaka wa Bobi Wine ng'omuyimbi yenna barafunye Dani Magic yani ye producer te director mu Firebase agame teri muntu akkirizibwa kozesa atiwa simumanyi naye nze ensonga zendiko ya Bobi Wine kwa oba otunulidde email yange bagambye ya reporting nze Bobi Wine ne bakulaga ne contact ye bakulaze ya Babi Ntungo ya email bwe wali omuto eyo gravity Omutujju neje buli eno akyalina obusungu ku mutima yayimba oluyimba nga yayozezza mu lwa His Excellency Kyagulanyi Robert Sentamu n'ebivuga bye yatambulizaamu byali bya His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu nga n'omwana omuto ne bwaluwulira tosobola kwawula nti zino ennyimba zirina enjawulo yonna yonna. Oluyimba lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu lumaze emyaka ku YouTube lwati luweza emyaka egiwerako ng'etaano ku mukaaga. Olwa Gravity Omutujju lwadde lwa nnaku 2 n'aluteeka ku YouTube ne luwanulayo olwa copyright nti luliko nnyinirwo olwedde yaluteeka yedda nga tokkirizibwa kuwoza mu content wall n'oddamu ate naawe n'omukozesa. Akyalina obusungu bwe ku mutima era yeetisse Bobi Wine agamba nti ye teyeetaaga kumanya ani yalipootinze luyimba oba ani. Yeetaaga kumanya nti waliwo alunninga YouTube channel ya His Excellency Kyagulanyi yanenya omuntu omu Bobi Wine. Be bayimbi abalina federation nga balwanirira copyright yaabwe. Copyright tebamanyi na kyetegeeza bo balwanirira bulwanizi kigambo copyright kubanga bakiwulirako nga bakyogerako. Haji Setu bamusomi w'edduwa yagikutuusaako. Haji Setu bamusomi w'edduwa baakoleddeko ebyamagero bamutenda. Ayita mu kusoma dduwa osuubira nti ojja kugenda yakuwa eddagala lyonna. Just akusomera busomezi dduwa ze zo ne zikola omulimo gw'abaazitumye. Baasomeddeko edduwa ze olwaleero bakomawo ne beebaza. Waliyo nga wandyagadde Haji Setu banawe akusomere ku dduwa obulamu butambule. Ayina essimu kosobola okumufunira eri 0703 31 39 25 ye Haji Setu omusomi w'edduwa. Kyavuddeyo n'agamba nti teri muntu akkirizibwa kukozesa atiwaka wa Bobi Wine ng'omuyimbi yenna barafunye Dani Magic yani ye producer te director mu Firebase agame teri muntu akkirizibwa kozesa atiwa simumanyi naye nze ensonga zendiko ya Bobi Wine kwa oba otunulidde email yange bagambye ya reporting nze Bobi Wine ne bakulaga ne contact ye bakulaze ya Babi Ntungo ya email bwe wali omuto bakkeezanga amatulutulu okamente then oluvannyuma ozitwale ku ttalo dduka emisinde ogende ku ssomero. Teweeganyanga kubanga baakugambanga nti education is the key era nga buli muntu yenna asoma ayagala kubeera bulungi nga na buli muzadde aweerera omwana we ayagala abeere bulungi mu maaso eyo atuuka amuyambe. Naye bwe twetegereza abaasoma tebali bulungi kusinga bavuma His Excellency Bobi Wine. N'abo abaasoma nga bakolera gavumenti tebasasulwa bulungi kusinga bavuma His Excellency Bobi Wine. Wano wensabira gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni emakerera olwaki tetwongerawo kakoosa akalala ku nnyingi z'enzimba wabulako. Tuteekewo vuma Bobi Wine ensi ekwanguyire kubanga bwe twetegereza abaasoma obudokita emyaka 5 baavu nnyo bw'obageraageranya ku abo abavuma His Excellency Bobi Wine. Abakozi ba gavumenti abayivu basasulwa kitono nnyo bw'obageraageranya ku abo abavuma His Excellency Bobi Wine. Abasomesa ba UPE n'abatali ba UPE basasulwa akasente katono nnyo bw'obageraageranya ku abo abavuma His Excellency Bobi Wine. Lwaki emakerera awo tetuteekayo koosi gye bayita vuma Bobi Wine ensi ekwanguyire. Gavumenti y'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni ezzeevaayo n'enkola ez'enjawulo mw'edyekera bannayuganda nti egenda bagaggawaza. Wealth creation, operation tugobe obwavu, operation bonna bagaggawale, nadizi, emyoga. Naye bwe weetegereza emyoga omuluka mulamba baguteeka mu miliyoni 5 naye ng'omuluka ogwo gulimu abantu 100 nga bw'ogabanyaamu miliyoni 5 buli muntu afuna 50,000. Kakati ne weebuuza nti 50,000 zino zisobola okujja munnayuganda oba omuntu yenna kaabe wa wansi mu bwavu. 50,000
zisobola kutondawo mulimu ki kyokka abeewola ssente ze eza gavumenti oba be bawa ssente ezo beemiruka mu gavumenti buli omu n'afunako 50,000 baba bagenderedde kugaggawala ate era bambi bakozi nnyo naye ate we batunuulira nga bagravity abavuma His Excellency Bobi Wine babaweera mu buwumbi Mayinja bamuwa obuwumbi 2 Kenzo yafunye biliyoni 13 ogatteko buli obuwumbi obubiri bwe yasooka okufuna nga Rema agenze n'emmotoka kakati abantu bakiraba nti mubakwenya bukadde 5 obuweereza mu luko ogulimu abantu 1,000 nga buli muntu agenda gaba n'50,000 agaggawale ddi abantu mubabikkulire lumu ekyama nti ayagala okuganyolwa mu gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni alina kuvuma omusajja gwe bayita Bobi Wine then alyoka agaggawale tugendeko mu nnaadi z'abalimi abalimi balima mubawe ensigo olusi muba muzikubye eddagala olusi zibaamu kawukuumi oli ne yeesanga nga amakungula akungudde ettampeko z'ebijanjaalo 2 kyokka nga gw'ogamba nti ekigendererwa kyo kyakugoba bwavu mu Uganda gattako enjala mu Uganda kubanga bompa ensigo za nnaadi oba oŋŋambye essiga ey'okulyako esigalawo ogitunde naye ngenda kugaggawala ntya nga nze ebijanjaalo byompa birimu kawukuumi ompa bitono n'amakungula bwe gatuuka nkungula ttampeko 2 obudde bwange bwonna bwe ntaddemu kukabala mavuunike kusiga kuttiza kukoolera n'ebirala naye ne weesanga nkungudde ttampeko mmeka 2 naye nga gw'okyatudde mu ofiisi y'ogamba nti njagala bonna bagaggawale oyina ekyama ky'otukwese ky'otayagala tugamba beera mulambulukufu ŋŋambe vuma Bobi Wine ogenda kugaggawala ebyeya n'ebyeya kubanga bw'ovuma Bobi Wine ofuna akawumbi newankubadde ndyankuzibwa ne bannanga akawumbi tekamalikawo n'ebino ebijanjaalo byompadde n'enkungula ttampeko z'ebijanjaalo 2 ng'ate oŋŋamba gwali ku kituufu era Uganda eyimiridde ku bya bulimi wallahi tebisobola kungaggawala mwateekawo nti operation wealth creation era ne mukategorizinga abalina okuganyulwa mu operation wealth creation nga mulimu abasuubuzi mulimu abalimi mulimu abavubi mulimu n'abantu ab'enjawulo naye tulaba bukya muteekawo operation wealth creation wallahi temuyina bujulizi bonna oba temuyina muntu yenna asobola kujja kubaweera bujulizi nti bannange nze gwe mulaba wano ngaggawalidde mu operation wealth creation kyokka tulaba abavuma His Excellency Bobi Wine bo bagaggawala kambuuze ebyobulimi mwabijjamu mu operation wealth creation obusuubuzi obuvubi n'abeewola ba business women ne ba business man abakola bu business obutono abo bemuweereza ez'emyoga abo mwabajjamu ewaali ekifo kyabwe ne muteekawo abayimbi abavuma His Excellency Bobi Wine oba abantu ab'enjawulo abavuma His Excellency Bobi Wine kubanga bwe twetegereza obulungi abamuvuma bo bakifunamu nnyo kyokka be mugamba nti bakole ate tebalina kye bafunamu wano nno wembasabira mutongoze ne ministry ennamba nga tuvudde ne Makerere jukirere essomo litongozeddwa ery'okuvuma His Excellency Bobi Wine vuma Bobi Wine enseekwanguyiri naye mutongoze ne ministry ennamba nga yakuvuma His Excellency Bobi Wine waakiri tugimanyeko ffe ng'abawi b'omusolo nti mu ssente ze tusaasaanya ng'abawi b'omusolo nga tuziwa gavumenti mulimu ne ministry erina okuvuma His Excellency Bobi Wine kuba sisuubira nti Museveni amala kutunda nteeze okufuna ssente zaawa abavuma Bobi Wine teyatunda ttaka lya Mzee Amos Kaguta awummule mirembe okufuna ssente ezivuma His Excellency Bobi Wine wabula ssente y'omuwi w'omusolo yeekozesebwa okusasula buli akasukidde Bobi Wine oguyinja kakati wano wembasabira abakulu neyo kose etongozebwe ate era ne ministry etongozebwe mu operation wealth creation ng'eneesigalawo mugjeemu ebyobulimi kubanga wadde mu ebiri biringa ng'ebitaliimu mugjeemu abasuubuzi kubanga wadde mu ebali balinga ng'abataliimu mujjuzeemu His Excellency Bobi Wine kubanga mukukulidde ekyama abantu batugaggawalako abantu batulyako ssente oli avumavumi His Excellency Bobi Wine abadde asula mu ddiiro lya nnyina abadde atambuza ebigere ng'ente
eyayimba ennyimba olukunkumuli nga buli lwayimba lwe lukuba ekisenge atatundangako yadde ku alubamu n'afunamu akakadde ka ssente bw'atandise okuvuma His Excellency Bobi Wine tumulaba agaggawadde tumulaba ali bulungi nange kwe kusaba abantu mubabuulire ekyama ekiri mu kuvuma His Excellency Bobi Wine kubanga kino kikwekweto kweyimusa eno operation ugaggawala nga emugamba operation wealth creation naye ate ekinyusa ewali obugagga temwagala kukiraga abantu mukibalage waliwo obuyimbi kati nga kino abavaane baga nti Bobi Wine ayonoonye music industry yaffe omuyimbi wakolanga byoyagala omuyimbi bulabula ne kino naye kakati abantu bebatusalirawo abantu batutegerya naye ng'ayogera ekyo tavugangako yadde ku mmotoka ya miliyoni 10 before Bobi Wine tagulangako yadde ku ttaka kalibeere erikuba bulooka kalibeere lya kikopolino ery'omukikebe mw'osobola okusimba ekimuli owuningangako yadde ekyapa kakibeere kya mu lutobazi ng'essaawa eno avuga emmotoka ya bukadde 8 ku linnya Bobi Wine ayina ettaka mu bitundu eby'enjawulo ku linnya Bobi Wine ayina ebyapa mu bitundu eby'enjawulo ate ebisava ku linnya Bobi Wine n'omubuuza nti oli musiru wannabakiggwa ayagala okutta nnyini ggwe olyoka ofa oyagala kubeera ng'enjoka eyeesiba mu byenda bya nnyiyo n'ebizingirira okukakkana ng'emusojja nti ye n'alama mwe bayimbi mmwe muyina okwebaza erinnya Bobi Wine erinnya Bobi Wine akyala ewammwe muliteekeyo ng'abayindi bwe baateekayo erya Lord Krishna muteekeyo n'ekifaananyi kye bw'ozuukuka ku makya sooka okumewo kasukando ofukamire osinze erinnya eryo n'akawungeezi kola bw'otyo kubanga mmwe abayimbi abasinga His Excellency Bobi Wine yabajja magombe Gravity Omutujju yayinanga Kiharia enkola enkadde oba kyali ku WUAW kyali kya Black nga kifa buli lunaku kiba kifuuwa aba yakakanika yingini omupiira ne gwabika aba yakakanika omupiira ekizozi neeyisa aba yakakola kino essi n'etonnya aba yakakola kino fuel pump n'etonnya kakati ayina emmotoka empya Range Rover ng'ate yasooka kugulako ku V8 lwalinnya Bobi Wine erinnya eryo muyina okulisinza nga Lord Krishna mulina okulisinza nga Buddha kubanga teriba lyo abasinga mwali badde mukyasula mu madiiro g'abazadde bammwe abasinga mwali badde mukyatambuza ebigere ng'ente ekinnyumira kwono Ssenkima teri kintu kiruma nga kuyomba na muntu atakuddamu obukyala ku mizigo bwe kajja ne kawakula olutalo kaba kaagala waakiri muyombe oba mulwane okakube bw'omulwana n'okakuba tekikaluma nnyo nga kasiriikirira His Excellency Bobi Wine ye musajja yekka mu byafaayo bya Uganda akyasinza okuwangula entalo nga tayogedde actually si bya Uganda mu byensi yonna wali olabyeko omuntu awangula olutalo lwatalwanye ng'era tayogedde naye omulabe n'ennyula yekka n'agamba nti naye ono gwe nkuba ebifunfugu nga tanziriza nfaaki n'akyusa n'addayo n'ekiswalo kyo ng'ate ono gwakasukidde amannya nga gamukutte naye nga tamulabako musaayi tamulabako bummonde tamulabako yadde n'ekiwundu kyonna era erinnya Bobi Wine ligenda mu museum libeere ne ku National Theatre oba ekifo kyonna abayimbi bye bakuŋŋaanira sinakindi kuuma showground kubanga ligaggawaza abantu ab'enjawulo lifudde abantu ab'enjawulo eri ensonga erinnya Bobi Wine liweeredde abaana b'abantu erinnya Bobi Wine lirina emmeeza zesimanyi muwendo kwe liteeka emmere era Bobi Wine kyekyomaguzi ekikyasinza okubeera ekyettunzi mu byafaayo bya Uganda bw'alima pamba biveeko alima empirivuma biveeko alima entalogwa biveeko alima ebijanjalo biveeko togenda gaggawala alima kasooli biveeko togenda gaggawala avuma Bobi Wine yeyekka mu Uganda agenda okufuna ku ssente ezeegasa kyekirime ekyettunzi kyokka Uganda kyeyasigazaawo ekiri ku mutindo gw'ensi yonna Gravity Omutujju n'olwekyo akkiriza nti erinnya Bobi Wine limuwanise ne limuteeka waali byafunyeemu ebyobugagga mu linnya Bobi Wine alabira ddala nga tebimumala
akyayagala okulwana era agatteko ku ebyo ebinene byafunye ate ayagala ebisingawo nanti teri mugagga amatira nti oyinza okuba n'ekintu ky'oluubirira okufuna kasita okituukako bw'oti tosobola kugamba nti mukama weebala awo mmaze ate osigala olwana masajja okufuna ate ekisinga ku kyoba ofunye nti Gravity Omutujju azimbye ekizimbe mu Bobi Wine n'avuga Range Rover mu Bobi Wine gye tasobola kwegulira olwaleero alwana amasajja ate amufunemu n'ebisingaawo kyova olaba nti yasabye edda ayagala kuzimba ddwaliro era ku linnya Bobi Wine awo wonna akukumbirako musimbi gwa muwi wa musolo kyova olaba nti agenza okulaba nga abantu tebakyamuwa attensioni era ataddewo eby'eddwaliro n'asalawo amugguleko olutalo olw'oluyimba olwawanuddwa ku YouTube nakyakivuge akiriemu omusimbi gw'aba akiriddemu kubanga bo bakimanyi nti Bobi Wine yajjambya obufuzi naye bo bamulabamu omukisa ogw'okugaggawala y'ensonga lwaki tebasobola kumwesonyiwa ne bamuviirako awo omulimu gwabwe mugumazeewo simanyi oba nabo babeegatteko mu kufutyanka His Excellency Bobi Wine mu kuzalawa His Excellency Bobi Wine waliwo omuyimbi bamuyita Race Superstar yogeza kirimi firimi temujja tutyanka fayimbi tulanira copyright naye nga naye akayimba akamu kaalina ng'akati k'ekibiriiti kakasenyangu yakajja mu Banigeria gye yakakoppa mbunaye alwanirira copyright kale Bobi Wine oba yalimanyiddwako ku bayimbi so si kwabo abagezaako okuyimba bulijjo mukayanira copyright temuyina copyright temufuna mu biyiye byammwe but in actual sense copyright weeri mwe mutamanyi gikozesa ate ne gwe mutembeeta yagaana okugiteeka into consideration but you